tuina ekizibu ky'ekirwadde ky'Ebola na mugongo mbadde mugimanyi ntetera okubeera so good. Abantu aba babadde bakolerayo business ezenjawulo banyigiriziddwa kubanga business tebazikoze. Abantu betegeka nnyo ku lunaku olukubanga luba lwanjawulo ate luba lumu mu mwaka. Naye twagala okubagumya nti ebyo bibeerawo mu nsi bituyita unexpected whatever ebibeerawo nga tebiraze uncertainties ebigwa bitalaze nga tewali wadde tokisuubira nene kikola kine kigwawo. Naye mu mbeera bweto tuba tulina okwetegeka nti ebyo byonna tulina okubyetegekera. Ensinga bwetambula olina okumanya nti kino singa tekibaawo ate nzizaako ki. So njagala kwebaza management ya radio okubanga tuwa omukisa ne tujja twogereko eri eggwanga okutegeeza ensi ensi bw'erina okutambula. Njagala kutegeeza n'abantu nti ffe abali ku ludda oluvuganya tetuliwo kuwakanya bintu byonna ebiba bigenda mu maaso. Naye tuliwo okucekinga gavumenti n'okugitegeeza ebituufu bye beteekeddwa okukola ki okukola. So saagala abantu babeereyo bagambe nti abo bawakanya nedda. Ebintu ebisinga naffe tuli bantu ate eggwanga lyaffe tulyagala tetuba mu kuwakanya naye tuba mu kulwana nnyo kulaba nga tulabanga gavumenti ekola ebyo bannansi bye bateekeddwa okuba nga bafuna. Kulika y'Obulaaya navuddeyo sebo. Ogenza n'ogamba nti kati temuli kukuwakanya buwakanya mu checkinga gavumenti ekitegeeza gavumenti mwakkiriza nti byonna byekola egende mu maaso wabula mugenda gicekinga bucekinzi nogiwabula. No, nga bwe nagamba luli nti ensi zikuze tekinologiya akyuse obulamu bw'ensi nga bugenda mu maaso tetukyalina budde bugenda kusikangana miguwa na gavumenti. Tulwanagane abakwata amayinja agakwate akwata kyakikwate bajja n'Omuseveni bye bakola mu myaka gyabwe giri egyedde ebyaliwo ebyokutemulangana okuttingana ebyo si bye tusobola okukola ku ssaawa zino. Tulowooza nti methods nnyingi ze tusobola okukozesa okulaba nga tukyusa obukulembeze oba buli mu nsi. Era nga tetunaba kubukyusa tugenda kukola tutya tusirike nedda. Tuba tulina okuwabula abo abaliwo okulaba nga mu kapiriyodi ke tubawadde ke bagenda okubeerawo nga tetunaba kubajjako bakola ebyo bye tusuubira nti bye bandikoze. So tetuliwo kubalwanyisa tetuliwo gamba nti twakkiriza oba tukkiriza batufuge ne tetujja kulwanagana kujjayo mayinja. Tukozesa plan ze tulowooza nti ziri favorable ziyamba bannansi okulaba nga tugenda mu maaso ate ng'ensi esigala etambula bulungi. Kiki osuubira mu kisanja kino ekya 2026 2031? Kiyinza bwe kiba kiweddeko sikiwa nti kinaggwako naye era sirina nnyo kyamaanyi kyensuubira olw'ensonga bw'otunuulira enkola y'ebintu tekyuseemu kubanga nabadde ntunuulira kabinenti ye General Museveni gye yalonze nabadde siriiwo nabadde ndi Bulaaya naye era ng'olaba nti kabinenti gy'alonze yes mulimu abamu betusuubira nti basobola okukyusa basobola okukola ng'obalaba abamu balina emitima gy'eggwanga which is okay nga nange ne bwe nandibadde nze nga nze mukulembeze w'eggwanga nandibawadde naye era bw'oba weetegereza wakyaliwo kali General Museveni kagoberera ke tutayagala ako ke tutunuulira nti si ke kandisaanidde because bwe tutunuulira population y'eggwanga lino esinze kujjulamu bavubuka tulowooza nti ennamba esinga eyandibadde ku kabinenti yandibadde y'abavubuka kubanga abakadde basaavinze ekimala era nabadde nanyolweddwa nnyo bwe nalabye nga n'ekibiina ekya National Unity Platform kikomezaawo Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi ku bwa leader of opposition. Lwaki bwe tuba tugamba nti twagala General Museveni kumujja mu buyinza era nga tugamba ne bakola nabo baluddeko abakadde osanga omuntu nga badde mu kabinenti emyaka 3 myaka 25 myaka 2 why nga ate waliwo abalala betusuubira nti nabo bantu basobola okuweereza eggwanga kankubuulire bajjajjaffe balugera nti ebiddawo tebikola ki tebyenkanankana. So nze nandibadde ndowooza ekibiina ekya opposition ababaka bekiina bangi abasobola okukola Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi byakola ki abakana 8 bandibadde bakwatayo omulala ne tulaga nti obuyinza bukyusibwa ne tulaba n'omulala kyagenda okukola oba kigenda kuba kyanjawulo ku kyani ku ky'Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi. So njagala kutegeeza bannayuganda nti General Museveni kabinenti gye yalonze oba
ekibuuzo kyombuuza nti eggwanga ndisuubira kutambula litya sinnaba kulaba nti wajja kubaawo enjawulo ey'amaanyi okusinziira ku ggwanga engeri gye libadde litambula kubanga eggwanga lirina kutambulira ku systems bwatabaawo systems eggwanga terisobola kutambula kutuuka gye tutuyagala tutambule amawanga ge twegomba agasinga obungi nze mukama gampadde omukisa n'entuukamu gatambulira ku system nkugamba nti osobola okuba n'ogenda mu ggwanga lya China oba eri America n'ovaayo nga tulabe ku musirikale wa poliisi n'ovaayo nga tulabe na police station weeri why because they have a system eggwanga nga temuli system ng'oli akuba bukubi kasimu nti ekyo kikolebwe oli bamutomedde oba atomedde n'akuba essimu n'agamba oyo bamukwate onfuna bulungi eggwanga terisobola kukyuka terisobola kukula n'enguzi ebeera esobola okubeerawo nga nnyingi kubanga system tezikola ki teziriiwo ezirwanyisa obuli bw'enguzi tebabulwanyisa nga mu mulaba bwe babulwanyisa tebakola bwe batyo bakola batya ebeera system era njagala okutegeeza nti osobola okutambula mu mawanga ago genkugamba getwegomba naffe okubeerako nabo abagalimu bantu balinga ffe naye olwokuba nti amawanga galina systems ate nga system gazirespectinga omanyi okubeera ne system kirala n'okugirespectinga nakyo kirala okubeera n'amateeka kirala n'okugateekesa mu nkola nakyo kiki kirala twagala tugambe nti abatrafiki ku nguudo bakola ki tebayina tudevelopinga system ku nguudo nti omuntu bw'ayisa nga tateekeddwa kuyisa avunaanibwe oba asasule fayini omuntu bw'avuga obubi n'atavuga nga bw'ateekeddwa kuvuga system zimukwate omuntu bw'agulirira omuntu oba n'asasula akasente konna nga kanguzi avunaanibwe nga system ekola ki emukwata oba onfunye bulungi secondly essente zonna gavumenti zeteeka mu security tuziteeke mu tekinologiya onfuna bulungi abantu tubakubiriza okukola waliwo ensi z'otuukamu ng'abantu tebakeerana mu makyaki amakyaki bagabeera mu lwa Sande ng'abantu bagenda kukola buli ku makya bakeera kukola naye lino eggwanga Uganda gy'osanga erikulemberwa General Museveni ng'omuntu akeera ku Wednesday ng'eno Thursday nosanga omuntu nga ssaawa 2 agenze mu kyaki agenda kusiibamu mpaka kawungeezi kubanga yeyawukanye ne bbaawe kubanga bbaawe yamugobye. That is not the country that you want. Agenze kusaba katonda amuwa omulala nedda si bwe tukola osaawa ez'okukola nosanga omuntu because tetulina systems. If we had systems abantu nga batrainingiddwa abantu bamanyi nti ensi okugibeeramu oyina kukola so nze ndowooza nti General Museveni ku kabinenti ye eyabo betulowooza be yalonze mulimu abamu betukkiririzaamu bafokasinge ku bintu ebyo time gye bayinanga bali mu bukulembeze babeereko kye bakyusa okitegedde bulungi naye bwe bataakola ebyo era tujja kumaliriza nga tuviiriddemu awo ng'abaatega ogw'ebyoya kuba nti gavumenti yasazeewo President Museveni yayisiza ekiragiro n'agamba nti emikolo gyonna egy'eggwanga okubadde kuteekebwa public holidays gyonna tegigenda kutegekebwa mu kisanja kino gyonna emikolo egy'eggwanga gyonna sente zibadde zikozesebwa mu kutegeka emikolo egyo zigende zikola ebintu ebirala ebikulakulanya eggwanga muli enguudo n'ebirala kutuusa obuweereza kino si kyakwenyumirizaamu nnyo era yagambye nti obubaka president ajja kusinziiranga mu maka g'obwa president awo obubaka obw'ennaku ezo obutuukira ku nnaku ezo abantu babumanye. Ekineewuunyisa nti General Museveni ne banne ekyo baakakiraba kibi nnyo nti kyannaku nti baakakiraba okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga ne betwetaaga n'ensi byeraakinga ndowooza ekyo singa baakiraba dda kubanga essente gavumenti zebadde ekozesa mu kutegeka enkuŋŋaana ezo basasulira abakozi ba gavumenti bwe bagenda okusula amafuta ga gavumenti gonna ne gagenda oba ofunye bulungi nezibbibwa nnyingi abategeka emikolo just mu kutegeka obutegesa emikolo onfuna bulungi tulowooza nti bw'abaye nga yakakiraba wateekwa okuba nga waliwo ekizibu ekiri mu sisitimu ye ne mu gavumenti ye naye era njawulo ejja kuba zero kubanga nkugambye bwe mbadde ntandika okwogera nti ensi etaliimu sisitimu ebyo byonna ne bwe bikolebwa
tewali kikyuka oba nfunye bulungi ensi nga teriimu system ebyo byonna ne bwe bikolebwa tewali kikyuka kibeera nga bwolaba business abantu abalina business bw'oba tolina system mu business nga tomanyi nti abakozi bo balina kutuuka ssaawa 2 ne bavaawo ssaawa 11 nti omukozi bw'aba ayosezza okukola alina communicating 2 days before n'omanya n'oteekawo omuki omulala nga tolina system allowance zigabibwa zitya ziyingira zitya zifuluma zitya esente ziyingira zitya zifuluma zitya kati bwe waba mu nsi etalina system nga bosa akuba bukubye essimu n'agamba nteeraako 10 nteeraako 3 awo nteeraako 2 awo business tesobola kugenda mu maaso kubanga system ziba zigenda kukola kikufa naye ezo zonna changes zetusinga okwagala fenga abantu bannansi abalumirirwa ensi bwabaawo enkyukakyuka ezibazizze zebakola nga tulaba nti zisobola okuyamba eggwanga ffe tetukiinaako buzibu singa baziteeka mu nkola ate ne bakola ekyo kye bateekeddwa okukola ki okukola so bwe baba nga bagenda biteeka mu nkola tetulina buzibu bakole ebyo bateekeddwa okukola enkuŋŋaana bazisazeemu tukendeeze ku bubbi obwo ate sente ezo bazitulage nti babadde bakozesa biliyoni 2 ku mukolo kati bakozesezzaako miliyoni 5 ezisigaddewo zigenze kukola kino ate kikolebwe oba pointi yange ogitegedde naye bwe tuba mu nsi nga basobola okukozesa biliyoni 9 just okutuula obutuuzi ku Independence Day basobola okukozesa biliyoni 9 ku Labor Day naye nga oluguudo okuva ebusego okutuuka ekibuye nateete yonna abantu tebalina nayo bayite ebimotoka bisiiba bigo okuva ku makya mpaka kawungeezi awo mbasi kitegeera nga n'oluguudo olwo okuva just okuva ebusego okutuuka wali enalukolongo tekyetaaga na biliyoni 5 oba pointi yange ogitegedde kakati tulabira ddala ng'ensi baba bagivuga zigizaga wakati mu kibuga enfuufu etuumuuka eti tebereza oli ali eri ekabira mayiddo uliriza obeera munnateete nobeera ngaali osinga n'omuntu ali ekakindwe wava mu busujju akusinga okubeera obulungi okitegedde kubanga ng'ovudde ku kyenfuufu naye emmotoka ezigwa obugwi jamu abeera awo because gavumenti teyesuulirayo gwa naggamba nalabiba minisita bwe yakomezaawo ab'e Kampala abo singa nabadde nze nabadde sibakomyawo ku kabinenti baliwa kyofa togabye ne Mr. Kabanda but what have they done bakoze eki minister ya Kampala bakoze eki njagala kutegeeza eggwanga nti baminisita wa Kampala General Museveni bwe yawadde tebalina kye batukoledde emyaka 5 gye babaddeko nga bakulembera Kampala I'm telling you I'm a citizen of nsula mu Kampala teyandi bakomezaawo nsula mu Kampala because bwebanga tosobola kumanya nti enguudo wakiri ezirimu enfuufu zotanaba kukola wayitewo ekimotoka ky'amazzi kibeere nga kizikola ki nga abantu balina bu bizinesi bwabwe ku makubo abantu basiika ebintu ku makubo abantu balina bu bizinesi amaduuka gali ku kkubo ku makubo kwe kuli banks naye oyingira mu ebbanka financial institution n'oyingira mu banka nga buliwo okwata nfuufu kwegamba nga balina okwemployinga abakozi bana banka ekola amagoba ga sente mmeka n'oyambala esaati enjeru nga tosobola na kutuula ku booda naye nga tulina baminisita b'e Kampala abasobola okupulaningira Kampala babuulire kugoba bugobi bantu makubo nga tebabalaze gye bakola ki gye balaga so tulowooza nti essente ezo ze babadde basaacanyiza mu ebyo bazireete zikole ku bintu beziteekeddwa okukola ate babimplementinge mpulidde nnyo nga bagamba nti bataddewo enkwatagana wakati wa ministry ya Kampala KCCA okulaba nga ekibuga kirabikanga bwe kiri olwaleero njagala ompuliriza bulungi enkolagana nga tewali mulimu kugenda mu maaso obanga ekibuga tekikyuka ne mumanyi bayita ekibuga tekina kikyuseeko mumanyi bayita capital city okulaba kutte ministry eyo do you know what it means abantu balina kubeera mu kyalo ewaffe gye bazaalibwa nga beegomba kujjako Kampala naye ani yeegomba okujja e Kampala nga bujja e Kampala afaanagananga ne mu kyalo gy'obeera Peter nja kuwa omukisa nze ndi mukulembeze wa kibiina ndi mukulembeze wa party nja kuwa omukisa nkutwaleko mu bibuga ebyensi ez'enjawulo olabe ebibuga bwe bibeera ebibuga
enguudo bazeera ekiro n'emisana buli ssaawa babeera bayisaamu amazzi ne basiimuula tekubeerako kasasiro amataala nga gaaka tosobola kusanga kasasiro mu kkubo tosobola kusanga binnya mu kkubo tosobola because it is a capital city abalambuzi we batuukira awoteeri ezisinga obungi bwe zibeera abalambuzi mwe bakola ki mwe basula n'abantu bwe tusuubira babaza okukola bizinensi ez'enjawulo either ne gavumenti oba ne private sector mwe basula so enguudo zirina okuba nga ziri very okay kankubuulire offices ezisinga businesses ezisinga ziri mu bibuga ziri mu kibuga ziri mu capital city naye abantu ovuga emmotoka n'ekutuka stroke okitegedde n'ekutuka stroke ng'oli mu kibuga nga togenze na mu kyalo n'osanga boda nga ziyitirawo zitateekeddwa kuyita ng'oli mu kibuga because tewaliwo systems oyita ku bypass n'osanga boda nga ziyitako omanyi obubenje obubeera ku bypass ezo because of borders naye tebabalambika wa watuufu bateekeddwa kuyita onkanze tebabasomesa okungamba nti kyofa togabye ne Mr. Kabanda tebanakyebakoze kati kankubuulire bwe tubanga essaawa zino accident mu Kampala zibeera nga bwe zibeera because they don't do what they are supposed to do kankubuulire then kati yazizzaako baaki kiri kyetagambye nga ntaani kwogera nenkugamba nti kabineti ye General Museveni abasinga obungi bye yataddeko tetulowooza nti balina kye bagenda okukyusa naye abo mulimu abamu bwe tukkiririzaamu nti bye yataddeko bajja kusobola okubaako bye bakola ebisobola okutwala eggwanga mu maaso nga balyagala onfuna bulungi ate n'olaba abamu be balwanyisa n'okulwanyisa nga betusuubira bye basobola n'okukyusa n'eggwanga nga bwe tulyagala libeere because balina ku mindset era nze njagala Katonda mpa omukisa nkulembereko eggwanga lino ojja kulaba baminisita bennaalonda kubanga baminisita ate oba tuyina ekizibu nti bagenda ne baddira General Museveni nagenza okutunulira kabineti yonna gyawadde nti abantu abo abasinga naye bagenda mu nsi endala bagendera mu corporate bagenda nga badiplomati oluva mu nnyonyi nga bamwaniriza bamuteeka mu mmotoka nga bamutwala gyagenda okusula oluva gyagenda okusula ng'agenda mu meetings agenda ogendamu ng'akomawo tebafuna mukisa gugenda kulambulako naye njagala bw'ova n'ogendako mu California togenda bugenzi mu hoteri gendako mu downtown eya California mu katale babeera batya bafaanana batya gendako mu China bw'otuuka mu China tosula mu hoteri mu Guangzhou vaamu gendako mu butale bwa China bali batya bakola ki such that you get knowledge ogenda okukomawo mu nsi yo nga totudde butuuzi mu meeting naye ofunye ne ku idea eri wansi ebibuga babikuuma batya babiyisa batya abantu abali mu bibuga bakola batya kankubuulire kati nga nze ndi minisita wa Kampala nga nsanga boda nga zitambulira mu kibuga awo nga zeetala nga tezirina na plan ngeri gye zirina kutambulamu nga ndi minisita wa Kampala bano bakyova ba Mr. Kabanda nga ndeka boda nga zitambulanga bwe zaagala osanga bitaxi ebikadde byaggwako n'okugwako ne kiyituuka mu luguudo wakati ne kisirika jamu nakwata ne kizikira jamu nakwata oyina emirimu oyina meeting ogenda ku radio ogenda ku TV program ne zifa ng'oyina okuvaako olinnya boda because of one person naye ng'ojja kusanga abasirikale ba traffic ku nguudo bava wano buli mu dakiika 10 oba muli meters 5-3 oyina okusanga abasirikale ba traffic abasooka mu bameka basasula sente z'omusolo basasula sente za gavumenti ne weebuuza bakola ki bw'amala omuyimiriza ng'ayogerako naye ng'akwatayo kyakwase ng'akikola ki ng'akimuwa awo ekibuye ku poliisi mbamanyi bonna ab'ekibuye bonna bavuye bakola ki amala okumuyimiriza bw'alaba ow'ekimotoka ekivundu ng'amuyimiriza kitisa akabindo bali muli abantu bali mu kubonaabona emipiira gikoze embaliga n'okutambula tekitambula ng'oli amuyimiriza ng'akwata babayiga n'obayiga etaana avunjisa olumu natambulirako mu taxi n'akwata omutwalo n'agamba mumpe change biribiri buli watuuka n'amusanga ng'avaamu ng'akwata wali ettaano ngadda ng'avuga ng'akola ki ng'agenda because tewaliiwo system toyina nsonga lwaki oteeka abasirikale wa traffic ku kkubo nga tebagenda kuyamba because oba okuliyetinga kwongeza nguzi waweegenda okukola ki okuva kati tojja kulwanyisa nguzi ogimalewo kubanga naawe mwennyini oteekawo embeera ey'enguzi okukola ki okweyongera naye buli wabeerawo sisitimu nti emmotoka ku nnamba bweti ne bweti terina kuyita mu kibuga wakati bweyitamu nga kamera zikaaba nga bagibaka parking wali genda osooka ogitereeze oba noonya etaxi empya
ovuze bubi ovugide mu line etali yiyo lwaki togumikiriza abalala boje bagenda bote bagala kugenda gumikiriza bwo batogumikiriza yimirira wali programu zife kubanga gwe oyagala okutuyisa oyagala okututomera oyagala okupapa olwokuba gomanyite waliwo system bana kwata ngobako gwe okubira omunene ng'omunene naye akuba kati ye system gye tugamba tekola ki teriiwo so tulowooza nti ebyo byonna nga bimaze okutereera nga system zimaze okutereera eggwanga lyaffe lijja kubeera mu mbeera gye tulowooza gye twagala libeeremu. Ampuliriza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 obali nnyo balire ddala ye mukulu Robert Kasibante okuva mu kibiina ekya National Peasants Party atugamba nti yasinga ye president minisitule ya Kampala yonna yandigiye yetalaba kyekoze ng'asinziira ku ebyo ebirabikira mu Kampala essaawa eno enguudo bazitakula ne bazirekaawo nayitako ennateeta awo amazima ennaku ezo kyayogerako kituufu oluguudo lulinga tekyogerekeka naye nga luli mu mbeera nzibu nnyo fuufu nnyingi bizinesi zo zifudde ozogamba luli eyo bbali mu katawuni k'ekyalo naye nga luli mu kibuga Kampala. Toli mu mativu n'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ya Uganda Joel Ssenyo badde tumusuubirako dda wandibadde wateekebwawo omuntu omulala lwaki toli mu mativu ku ekyo byakoze tebikumatiza nti ddala agwanda okuddamu okubeera like I've said nti okukola omanyi oyina ensi z'ogenda ng'otunuulira kati kankuwe ekyokulabirako kya USA nti abakulembeze engeri gye balambikamu constitution yaabwe yes omuntu okufuga ekisanja ekimu oba ebibiri n'avaawo omulala najja tekitegeeza nti oli abatakoze era bannayuganda kino njagala mukitegeere bulungi omuntu okuwummulamu tekitegeeza nti abatakoze omuntu okukola ekisanja ekimu naga nti nze mmaze mubadde mukiraba olaba owekitiibwa bali mu ezo nti yabadde akolera ne byabadde atambula nga aweereza yatandikira Nakawa nga meeya najja ng'omubaka wa paalamenti Nakawa kati road meeya wa Kampala ekibuga ekikulu eky'eggwanga tekitegeeza nti byabadde avaako abadde tabikoze bulungi abadde abisavinga bulungi naye bwe tuba twagala ensi gye twetaaga okukulaakulana oba gye twagala nti n'abalala abavubuka tubeere ekyokulabirako eri abalala be tukulembera naddala abo abatuva emabega tulowooza nti omuntu bw'asaavinga ekisanja kimu mu organization oba mu institution nga mulimu n'abalala balina obwongo obufaanana ng'obubwo kubanga balina endowooza ng'eringa eyiyo gw'okubakulembera likitegeeza nti gwe basinga okutegeera gino Museveni okutukulembera likitegeeza nti ffenna ensi yatusinga okutegeera nedda but because ali blessed ku ekyo naye ate bw'avaawo tekitegeeza nti bw'avaawo ku bukulembeze nadda wali ebbali ffe tetusobola kutwala nsi mu maaso naffe tusobola because tuli kye tuli kubanga Katonda atuwadde omukisa kakati nze nandibadde ndowooza nti oludda oluvuganya lwandibadde luwa ku mukisa abantu abalala abali mu kibiina nabo ne tulondayo ate leader of opposition omuki nga mwami owekitiibwa Mpuuga bwe yafuga ekisanja ekimu naye n'akola ki n'avaako n'awa Joel Ssennyonyi kati Joel Ssennyonyi aveeko naye awe Ssewungu oba awo omuntu omulala yenna nenambuuza asobola okubeera leader of opposition n'omuntu omulala yenna kakati naye atuule ebbali alabe ona enkola ye eri etya neyange eri etya kati bwe tumala omulundi ate omulala asobola n'okudda ne kati bwe tubanga twagala okukompolininga nga tugamba nti bali bafuga bubi ate nga naffe ffennyini abagala okujjako bali abalala be tutambula nabo tetubawa mukisa nabo kukulemberamu kulaba buzibu ki mukama wo mulonda yandiganye yali kiganye ekifo anti nze nkuwadde insight nkugadde ekyange kyendowooza bwe bandibadde bakitunulamu kubanga sikisuubira nti owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu atuula yekka n'asalawo nti agenda kulonda loopu batuulanga komiti kubanga ffe tulina neeke nga National Peasant Party kyensuubira nti nabo bagirina batuula ne bakola assessment ne balaba naye sitegeeza nti Joel Ssennyonyi yekka yabaddewo era abwagala era ojja kusanga n'abalala babaddemu bangi ababwagala era nga balowooza basobola obukola ki basobola obukola so ndowooza nga oludda oluvuganya tutereezeemu ebintu ebyo bwe tuba nga twagala okutwala obuyinza oludda oluvuganya okulonda kabineeti yalwo kitegeeza nti bakkiriziganyizza n'entambula y'emirimu n'ebyo byonna bye baali bawakanye emabega gweoyinza okulowooza bw'otyo oyinza okulowooza nti oludda oluvuganya okulonda kabinenti luba lukkiriza naye nagambye nti ensi gye tulimu essaawa zino
tekyali nsi ya kulwanagana bibyaggwawo bebagino Museveni byebalwana ne bagenda mu nsiko lyanzibye kunyigagana onfunya bulungi kwa naffe yatubba kati naffe tugende mu nsiko nedda kakati kibakoze kyekituufu balwanire muli munda yes bawakanye nga bwetutetenkanya biki bye tusobola okukola ebisobola okujjako kubanga ne bwe tunaagaana era ne tumuleka era ajja kusigala nga akola bibye nga wakola ki nga bwayagala so nze ndowooza kibakoze ekiryoke oludde oluvuganya okuteekawo kabinenti eri shadow cabinet ebeerewo egende mu maaso ng'ewabula ng'ate bwe tusinziira okunoonya amaanyi n'okunoonya ekyo ekisobola okutuyamba okulaba nga tusobola okuwunzika gavumenti so sikiraba mu buzibu era sirowooza nti ekyokubanga bataddewo kabinenti yaabwe nga shadow cabinet nti bakkiriza n'ebigenda mu maaso kirekawo bannayuganda bali bafunye essuubi ly'amaanyi limwabawa tajja kulayira n'alayira tagenda kukola bwati n'akola bwati essuubi eyo limwawa bannayuganda muliteseewa kakati ate ekyo kirala kakati ffe tubyogera nze ng'omukulembeze n'abakulembeze abalala betubeera nabo twogera ne tugamba tusuubira nti bwe tunaakola kino na kino kijja kutuyamba ne bwe kibanga target because companies oba organizations zibeera ne target kebeere gavumenti ya General Museveni bwebejja bakola budget naye batuuka ne bakomawo ne bagamba twali tulowooza ntugenda kukola kino na kino ne tekyatuukirira sente zaabula oba waliwo ebyatutaataaganya ne tulemererwa okutuukiriza budget nga bwe twali tugikoze eki nga bwe twali tugisomye kakati naffe nga abavuganya gavumenti tuteekawo targets ntugamba nti nnaku z'omwezi bweziti oba mu bbanga bweriti tusuubira nti bwe tunaakola kino na kino na kino gavumenti ya General Museveni tujja kuba tugiwunzise wansi tugezaako kye tusobodde ebibune bikola ki ne bigaana ne tulemererwa naye ate bw'olemererwa teweebaka era oddamu n'osinziira n'onoonya entotto n'amagezi amaki mukyatetenkanya kati ne tunoonya amagezi amaki amalala so tekitegeeza nti tuba tulemereddwa era njagala okugumya abannansi n'eggwanga lyonna nti temubaako kye mutya ffe ng'aba bakulembera tulowooza nti tulina enteekateeka endala ze tusobola okuyitamu okulaba nga tubayamba kankuwa ekyokulabirako kati ng'aba ebyabasibe abali mu makomera njagala nze ngenda kukola press conference next week nina enteekateeka nga nze gyenkoze maze okufuna lists zaabo bonna abaana abali mu makomera kubanga abaganda bagamba nti enjovu wezikola ki wezirwanira buddo bwe bukala kyagala nebuuza lwaki bapiiza nti abali mu makomera abatalina misango ng'ate bano bannaffe bo bali mu masuuti bayingira ddala palamenti n'ebifo babyegabidde kati wataabeewo omuntu abalwanirira balina abaana baabwe tebanagenda mu masomero sawa yakuza abaana ku masomero kati nga chief peasant nyina okuvaayo okusala amagezi gonna okulaba nga bapeasant bana abali mu makomera batalina misango tubalwanira okulaba mu ngeri ki yonna gye basobola okukola ki okuvaayo nga bavaayo ogenda kati kaweefuwa kulwanirira basibe ngenda mu lutalo kati abalwanyi osooka obanunule ngenda mu lutalo mulyoke mweyongere n'olutalo nga tujjayo bapeasant kuba kati munnange bo tebalina musango bano bo ebyabwe byawedde bali mu masuuti bamaze okwambala bamaze okwegabira ebifo bakoze eki naye waliwo oli alina omwana yeetaaga emitwalo 3 ejja okugenda mu ssomero naye nga nagyo tagirabanga n'omukazi gwe yaleka ewaka tamanyi kiddako naye ng'ali mu kkomera atulaba tuli mu masuuti mu mataayi tuli mu mativi twogera kakati tulina okuteekawo embeera enunula abasibe era gyengenda okukulemberamu kale nga bw'ogenda okutunula abasibe waliwo ekisengula bantu nema yekikulembeddemu n'ab'ebyokwerinda babajja mu ntobazi bagamba bazimbamu mu bukyamu abantu bagamba twazimbamu muli luddawa kyekituufu ekyandibadde kikolebwa mu nteekateeka eno ekituufu ekyandibadde ekituufu entobazi tezirina kubeera mu bantu kituufu omanyi nga bwe nkugambye luli nga njogera nti tetuliiwo kuwakanya gavumenti naye tuliwo kugiwabula tetuliiwo kuwakanya programu za gavumenti zonna zebeereese naye tuliwo kuwabula nze bw'omala okunnyonnyola n'oŋŋamba nti emyoga mirungi ne mmala ogyetegereza nti mirungi tewaliiwo nsonga lwaki ngiwakanya ng'ate manyi kigenda kuyamba munnansi kakati ekyokusengula abantu mu ntobazi kituufu naye bakikoze batya ekyokubiri baali luddawa ng'abantu beesenza mu ntobazi amateeka agaateekebwawo baagasomesa abantu nti ekifo bwekiti ne bwekiti tekirina kubeeramu bantu
njagala mumpulirize bulungi bannayuganda. Temulina kuzimbamu. Wakiri mulimiremu omuceere n'ebirala. Mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Kakati bwe mubanga mwe gavumenti essente ze tusasula abakozi abali mu nnema mwenna omwaka ku mwaka nga mukeera mu busuuti bwammwe ne mutuula mu buwoofiisi ne mubeera omwo nga tubasasula ssente za enforcement eza buli kimu ne muddira abanaku bo ababa balowooza nti bafunye ekyobwereere ne bajja ne bazimba ewatali watuufu kubanga tebamanyi. Kankubuulira okumanya si buli muntu nti akola ki nti amanyi. Goyinza okulowooza nti omanyi nti n'omulala akola ki amanyi. Owa booda akutomera n'akuyitako ng'alaba akutomedde n'agamba gw'ontomedde kubanga tamanyi. Naye bwe babanga basomeseddwa, this is what is supposed to be done. Waliwo n'omukazi omugwe nalaba ng'agamba nti ennyumba yeetomedde emmotoka. Okirabe? Motoka yajja n'ewaba negenda mu nnyumba ye n'agamba ennyumba yeetomedde emmotoka. Emmotoka si yeetomedde ennyumba. Kyekiri kye mbadde nkuddamu nga nkugamba nti baminisita ba Kampala tebakoze kimala kusomesa bannansi nti omuntu ali mu kibuga ayina kweyisa atya, omuntu akolera mu kibuga ayina kubeera atya, ekibuga kirina kubeera kitya kubanga ekibuga capital city. See, it is not an ordinary city ng'ebibuga ebirala bwe bikola ki bwe bibeera. Nkugambye bajjajja nze we nabeereranga omutunga bwe bayogera Kampala obuluuzi oba ogenzeewa n'essaawa zino ojje Kampala bagamba nti kati oli mu Kampala ng'otuuse Nateete oba ng'otuuse ewantu ewala onaafaananga Nateete n'ogamba oli nagamba nti oli mu Kampala ne weewuunya. Kakati njagala kutegeeza bannansi nti nnema byekola si bituufu, byandibadde bituufu singa baasomesa abantu nti we muzimba si watuufu wa kuzimba. Kino ekifo kya butonde bwansi kituyambako amazzi okuwagamiramu, emyalo okugitemamu, amazzi kwegamba ne gatasobola kuyingira mu bizimbe nakola bwe gati. Abantu bandikitegedde era ne muteekawo n'amateeka. Era ndowooza nti eggwanga lirina intelligence. Bw'olabanga abantu batandise okusitula ebizimbe mu ntobazi jangu bayimirize kyemukola kikyamu nti olw'okuba tewaliwo sisitimu. Kakati abantu bazimba n'ekiro omuntu najja ne bamutemya nako abakesisi ne batemyako n'ab'ebitongole ebirala nti waliwo ali mu kuzimba olw'okuba oli ayina ssente. Olunsi ayina ne connection mu magye oba ayina connection mu poliisi oba ayina connection mu ministry wonna n'atuukawo n'akuba essimu ne bamuleka n'azimba n'ekiro n'addamu n'azimba. Nina gyensula eyo omusajja ssebo ne bulooka aziyiwa mu luguudo omusenyu aguyiwa mu luguudo. Kakati gwe munnansi olina okutuukawo n'osooka n'oyimirira n'olinda abazimbi ne basombawo mpola n'omalawo essaawa nga 2. Tamanyi oba olina omulwadde mu mmotoka, tamanyi oba olagawa, but because tewaliwo system. Kati nze nsaba nti nnemanga mukola ebyo birungi ne bye mukola tubyagala era tetubalinaako buzibu, naye kye mukola ku ssaawa zino kikyamu kubanga abantu temwabasomesa. Nalabye Oweekitiibwa Nabbanja Right Honorable gwe bawadde obwa Prime Minister kati wagenzeeyo okukola ki okwongera okukaabya obukaabi abantu amaziga. Yabadde agenze kubawa ssuubi ati n'abalala abagamba mutagenda gavumenti terinsinteefuteefu kubaliyirira naye bajja bbawa emmere. Emmere so what? Emmere yegenda twala abaana ku masomero, emmere bagenda kusulanga mu tenti mpaka because bw'oba ogenda kukola ebintu ng'ebyo mu nsi eziri advanced mu nsi tulowooza nti zirimu abakulembeze be baakawa n'obukulembeze nga tulowooza nti abamu kyenkugamba nti abantu abasinga bafunye obukulembeze nga babubye bubbi bye ebisinga by'oba olaba kubanga tebeefiirayo ku bannansi. Abamu bagamba kasaba abutumma obululu nenkabba kankola ebyo byenkola kubanga nze nandibadde ndowooza ku muntu ali ku level ya Prime Minister bw'ogenda mu kitundu ng'ekyo oteekwa okuba ng'ogenze ne solution so si kumalamu bantu maanyi n'obaleka nga bakaaba. Kibeera nga nze director w'essomero bwe ntuuka ku ssomero nga waliwo obuzibu nina okubeera ne solution okuvaawo nga ndaddewo ne solution okumpa obuugi n'akawunga ng'omwana wange tagenze ku ssomero nga newe ngenda okusula enja naluli simanyiiwo kinyamba ki. Okay. Webale nnyo webalire ddala kakweyo muntu omu babiri ku ssimu noti 752 oba noti 7 oba noti 393 Halo. Nadduse kanfuna omulala. Halo. Sabo mukulu.
mukuru asuze mu kyeyo tuli bulungi ogamba otya ssebo tuyite mbufunze ndi bulungi ono byakacengera kutujja walime ssebo kaagati abo bazimba mu ntobazi bwedde obukulembeze bwaliwo kuva edda kiba gitegeeza abo bonna babadde bazimba bwe kiba nga kyetaagisa beera nga fukamira wansi kwegayira gavumenti eta abaana b'abantu mu kikola okusinga ogamba nti mugenda beera nga mulwana ne gavumenti nti gwe muntu omu gwe yatugamba omukulu tagenda kulayira omukulu yalayira muliwo abaali bagamba nti batugambe tagenda kulayira oba katwekole ki twenyige mu bimenya amateeka obudde buno nga baabasiba ate omukulu n'alayira oludda oluvuganya gavumenti luvudde ne lugamba terugenda kwetaba kololo naye ng'ate bamaze obeera nga bafuna ebifo mu paaliyamenti era bigenda obeera nga bibakola ki batuusa obuweereza eri abantu kambuuzeemu ekyo kiyamba kiti omuntu wa wansi ng'essente esigala efulumulibwa ng'ate nga ffe twabatuma mu paaliyamenti tuteeseza twabatuma beera nga okay kale webale njo balire ddala ndowooza tusiibule akadde katuweddeko okay njagala kutwala mukisa guno okwebaza bannansi okutuwuliriza abakubya amasimu mbebaza njagala kubagumya nti tugenda kukola kye tusobola okukola okulaba nga eggwanga lyammwe lifuuka nga bwe liteekeddwa okubeera era tugenda kutambulira wamu nammwe kye tubasaba mutuwagire tutambulire wamu bwe wabaawo ekikubye ne tubagamba tutambulire wamu tukkiriziganyenga naye ne gavumenti tugisaba ekole ebyo bannansi bye beetaaga mu ssaawa gye mulina obuweereza nga bannansi babubawadde nammwe mukole ebyo bye mulaba nti bisobola okuyamba eggwanga lyaffe mpaka lwe tuli bajjako ate n'abalala bakwatemu tugende okutuuka bwe tutugenda okwagala okutereereza nga tulina bwe tutandikira mbeebaza Ssaabasajja Kabaka